kye muba mukola kiri kimu, muggyeko abakulembeze abagenda okubakubya, kubanga nze omulasha wenzija okukuba seekubyakubya nkubira ddala. Mumbuuza abasajja abajamani wenkuba nkubira ddala. Mubuuze omujamani kye namukola. Mugende mubuuze abasajja, mugende mubuuze abasajja aba Ukraine wembakuba ne tomahawk, mugende mubabuuze. Kakati bali mukulaba nti munange beekalakaasa, bali mukulaba nti beekalakaasa bagamba bannange nedda, bye tulengera bye tuwulira. Omugezi yeesibe bbiri ajjeko abakulembeze abaliko. Tugendeko mu Middle East olwakadde, ampulizale ku Pal FM, tugendeko mu Middle East. Munda mu ggwanga erya Isirayiri, bano security ya Isirayiri etandise okulaba nti munange bepositioninga. Omanyi omukulembeze nti waliwo ekinene ekijja munda mu ggwanga erya Isirayiri. Bano beeteeseteese, beeteefuteefu, bagamba tulina kye tuluubirira kye tugenda okutuukako. Middle East bagenda bagisalako. Ebya Iran tebinnaggwa. Gwe tiimu Iran totuula wansi, tiimu Iran totuula wansi, tolegeza. Abasajja bali mukulaba nti munanga ampuliza beeteekateeka, bagamba tugenda kukuba Iran etuswazizza nnyo. Ekituufu kiri nti Iran eswazizza abantu bano, era bagamba katugirage nti ffe ba super power, katugirage nti tulina amaanyi ag'enkomeredde, ffe ba super power. Bino byonna mbikugamba, ampuliriza, byonna tubyogera nga Isirayiri emaze okulaba nti yeeteekateeka, era egambye omusajja Omumerika nti nze ndi ready, maze ebweru wa Isirayiri ne munda mu Isirayiri nkugambye ku securities ez'enjawulo, ebyokulwanyisa ku ebiri ebiziyiza ku base ziri mu Isirayiri ez'enjawulo, tutegeddeko nti biri active, military base ziri active, ku masomero g'amafuta biri active, ebizimbe ebya gavumenti ebyenjawulo biri active, amaka g'abanene ebizimbe kuliko ebiziyiza ebiri active. Lwaki? Baagala kulumba Iran, bakimanyi nti Iran anytime egenda kulaba nti munnange ebaddiza. Iran egenda kubaddiza akadde konna. Era bakimanyi bagamba nti katweteeketeeke wetulumba eggwanga erya Iran, tukimanye egenda kutuddiza. Wuliriza ne Amerika byaleese, ali ku Pal FM, wuliriza ne Amerika byaleese. Ekituufu bali mu kwetoloola Iran. Middle East buli wozza amaaso waliwo ebyokulwanyisa ebyabasajja ebyabanene, wabula nga sinaba kulaba nti nkuwa bya Iran bya Amerika byetadde mawanga ag'enjawulo. Yahya Sari ono mwogezi w'Abahuthi ng'asinzidde munda mu ggwanga erya Yemen, abagambye tewali buzibu. If the United States attacks Iran, we will attack American ships in the region. Bano jjukira bangu nnyo mu kusalako wali Red Sea kubanga ebali kumpi, era kino bali tokimanyi, bali mu kusoomoozebwa, balina kye bakola. Bano abasajja ababede bano balemesezza Isirayiri okuokupayinga obulungi Somaliland eyawula mazzi ne bano abasajja. Bagamba Isirayiri sebo tojja kutumanyira, oyagala kusinzira wano otukube, togenda kugisa wano kyakulwanyisa na kimu. Era nga Isirayiri yali yeetaaga esobola osinzirayo kuba Abahuthi n'abasajja aba Iran. Kati Abahuthi bagamba togenda kuteekawo yadde n'akamu, tolina woogenda kuyita. Kati anoonya wayita ogenda mu Somaliland talabawo. Yahya Sari alabudde abagambye yenna gwe katanda anaakola anaakola ensobi okugezaako okulumba abasajja aba Iran, tugenda kumukuba, emmeri zammwe tugenda kuzookya. Be bano abamu ku basajja mu byafaayo Abahuthi abava mu Yemen abakubye ku mmeeri za Amerika ezisoba mu 10 wangi. Be bano Abahuthi abayimiridde ku magulu abiri nga kabinja si ggwanga ne bakuba emmeeri ez'omusajja Omumerika, ezimu ne bazookya,
ezimu ne baziwamba ezimu ne zibbira mu mazzi ekirimu omusajja Omumerika nga talina kyakkola nga mpuliriza talina kyakkola mullo be basajja Bahuthi Yahya Sari kakati America the aircraft carrier Abraham Lincoln eyo kasitejja wanji eyo kasitesembera njukira yajjako wano mu Kenya mujjukira banange agenza awedde oyo tumumaze mungu gwe ekizimbe ekikuwadde kakati eno ministry tugitwala kakati eyo Masaka nkuwadde kino we yajjako wali mu Kenya nitutandika okwegabira yajjako ali ku Pale FM America kasiteekulekera Abraham Lincoln kaaba meri ya America yasembedde mu Warabu Arabian Sea eyingidde era abasajja bagirengedde bagamba bannanga kasajja akagala kutukuba biki ebigiriko ejiddeko ki ali ku Pale FM eriko biki mwana wange kasonke gwe bannaffe aba Royal Healers nga bagamba nti omaze ebbanga n'obulwadde bungi nnyo olina arusazi olumizibwa omugongo amagulu gakuluma gakuzimbye olina prostate mwana wange musajja munnange ole yakutawaanya olina infection omukyala zikumazeeko ebbanga bambi bino mbyogera nga nkugamba nti genda ogula amajani ge bayita aga Hayat oba amajani aga Azima amajani ga Hayat abantu abali ku Pale FM nga mugakozesezzaako mwe munyumya mwe muŋŋamba mwe musobola okuŋŋamba mugamba nti bannange Yusufu tolimbye bannange kituufu nalabye abasawo abajjanjaba ne bawonya ku lwa Katonda bannaffe aba Royal Healers atannaba kubagezaako si kubagezaako atannaba kubatuukira ku kujjanjaba ng'okyalina obulwadde gwe yeekotogera ate ku bbeeyi rayisi okitegedde muganda wange Hayat oba Azima arusazi babanyina prostate banongoosa genda bakujjanjabe mubalina sukaali mugende babajjanjabe pressure ebizimba aniya bagamba nti ani yawonera ddala ku lwa Katonda abaami abenyoma mu size bagamba nti ekyo bakigyeko nakingero kyawedde genda bakujjanjabe tosirika amaka gaggwaawo abenyoma mu nsonga z'ekisenge nga kapira munnange gwe ewabiva nako bambi toddamu kukaaba bannaffe aba Royal Healers bakiyita Royal Honey mubisi onuuna munuune twakooya ebikaawa nuuna omubisi gwennyini gwa ddala mubisi naye nuuna bunuunyi guwooma naye gulimu eddagala bagamba nti gwe abasajja bokka gwe omukyala akagula mpozi ng'okagulira mwami ono omwami yeemamaaza eyeesongowaza ng'omugambyeko jangu okamugulire bali ku Namirembe Road mafuta ga Lobbies kazembe ka Volcano Bus Park duka namba 314 kuba kusemziro 749 96 14 ne ku WhatsApp ko ine delivery bazikola wonna ne weru wegwanga 0749 96 1409 Yirani mama Abraham Lincoln omusajja America bannanga agituusiza mu Arabian Sea eno okuva mu Arabian Sea waliwo okuyingira mu Iran kilometers waliwo 3 tezisuka kilometers 3 zeziriwo okuva mu Arabian Sea okutuuka mu Iran wali mu South East mu Iran wali mu Chabaha region abali mu Iran mu kitegeera kakati Iran esatira America maze okuba nti munange ebituusa tekomye ku ekyo bananga ali ku Pale FM EA-37B electronic warfare aircraft nayo yasituse okuva munda mu ggwanga eri America ne yeesogga eggwanga erya Germany bano abasajja tulowooza nti bakitegedde mbuli dakiika mmeka bakitegedde nti Iran nzibu eyina ne ba alai tetuteeka biziyiza mu Middle East wokka tuteeke ne mu Europe kubanga buno obusajja obwa BRICS Iran esobola okwedifendinga mu Middle East buno bujja kwesa chance eno butukube tutandike no supplying ebyokulwanyisa mu bitundu bya Europe
Russia ejja tukuba, China ejja tukuba, North Korea ejja kutukuba. Tutandika obisappulayinga. Okitegedde ali ku Pale FM? Tutandika obisappulayinga. Bano bagamba kiggwa. Abange abali ku Pale FM kankutegeeze. Kino olulumba lwe balumba Irani lugenda kunyeenya ensi yonna. Sinti tushekinge nedda. Lugenda kumanyikwa ensi yonna wakati nga Abayirani bali mu kasattiro. Abasajja ababaleetedde ebyokulwanyisa wakati nga Isirayiri bali mu kasattiro. Abamu temwagala kwogera ku Irani, abamu temwagala kwogera ku Isirayiri. Ffe tubawa mawulire agajja ge tubawa nekikulumira eyo. Abasajja bali mu kusattira bonna beekengeraŋŋana. Irani nkugambe bali mu kasattiro lwa Abraham Lincoln ezze baveeko abo. Okitegedde? Allah maama. Kakati ampuliriza oba natandikira awo enkya kwene emmeeri ku bino ebyokulwanyisa ebigenze mu Germany. Abasajja be bali mu kubala wakati bonna nga buli omu alisted agamba ekijja kijje tunaabirabira eyo. Kakati nno bannaffe abamadina bonna bakugamba nti half bursaries weziri wano ku Pale FM, genda bazikuwe mu mbeera yonna weziri, genda bakuwe half bursaries bagaba 10 kimanyi kati wasigaddewo meka. Sheikh Elias Kikoza agamba nti bazikuwadde primary ne secondary. Okitegedde mu ngeri emu oba endala. Mumbejja oba nkubuuzeeko leero wasuze otya? Si bulungi kuva Friday. Kiki senyiga kuluma? Nina ebyantawaanya. Gamba ebyantawaanyamu n'ebyantawaanyiza. Kuva Friday. Sorry. Ojja wandabyeko wano? Nedda. Ayinza okubona asobola obwa campaigns manager, ayinza okuba ayinayo candidate. Ayinza okuba ali olina kukwasaganya. Ayinawo we yayombawo naye era yasaba era gwe yali asabira yagira kiku. Ono yagiyomba n'agamba n'ayitamu. Kyonna ekyekujja mba nsuubira ku awo yawanguddewo. Oba oli eyo ng'oli wa mamba manyi olikojja naye nina be nagaanya okuba bakojja bange ne mbazira. Nga baani? Oyo ekyo kyange. Tugenda bava mpewo ngambeko. Yamuŋŋambira yasiibwa ku makya era ng'ali bw'ati asaba bannange yagire bamuvuunike. Bamuvuunika ndo yatuuka wera wali abadde wano wennyini wano awana ate munange wano birala wano naye tusabireko tulina ge twagala tusabireko munange mulimu Katonda baawa nga ye wasaba bayinza wedduka yatuuka aliwo gwe mwagala jako kamera gwe ndeka babagamba muleke kuba nakatemba buli musajja ate batambuza obuntu ndeka kino babantu bakukkiririzamu wabweru eyo naye nga sirumbi eyo waliwo watalumbika nvaako ani goyagala okutusabire kakati bannange bamu waliwo kamera olaba oyo tafa tafa ate kino kyokola mubejja kitegeeza ki wamba mubeere bulungi mweraba